Sabbiiti ewedde ekitongole kinnema nga kiri wamu n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kyakola ekikwekweto lw'amanya mu muluka gwa Bukasa mu Mpigi mwe kyakwatira Abachina abaali basima omusenyu mu mugga gwa Katonga. Bano okubuuzibwa ebiwandiiko ebibakkiriza okusima omusenyu nga tebabirina era Abachina 9 ne bakwatibwa. Abadde bakolerawo basima omusenyu nga ne mu mugga Katonga bayingiddemu ebifo ddala ebiwerera ddala ng'omugatte gw'ekifo kino kye bayonoonye kiteeberezebwa okuba nga ziwerera ddala yiika nga 40. Kati mu kwogerako n'ayogerera Nema Williams Lubuulwa ku nsonga z'Abachina bano babatwalibwa mu kkooti nga bwe yasuubiza ne batutegeeza nga bwe bayimbulwa oluvannyuma lw'okukkiriza omusango gwe bazza. Ennyingo 126 akatundu aka constitution yaffe ya Uganda nako kakkiriza constitution ya Uganda ekitundu ekyo kikkiriza okutabagana abasobaganye okutabagana kati nno ffe nga gavumenti twasobagana n'Abachina abo nga batulugunywa olutobazi n'omugga Katonga naye constitution ate etuwa ebbeetu okutabagana nabo. Lubuulwa agamba bano bayimbulwa era ne basasuzibwa n'engassi. Kino nno ekyokuwa engassi okusasula nga temutuuse mu kkooti ddembe lituweebwa etteeka lya Uganda erireeta obutonde bw'ensi National Environment Act essuula 181. Kati baaba wansalessale wa nnaku 21 zokka okuzzaawo byonna bye baayonoona. Naye amangu ago Nema yabaweerawo eddimu ly'okutandika okuzzaawo olutobazi nga bwe lwali naye nga kino omulimu guno bagukola nga balondoolwa n'okulabirirwa entakera n'obutiribiri abakozi baffe betwalise technical officers abannema naye ng'ate era mpozi okusasulwa kino okusasulira omulimu guno kukolebwa bo bennyini abayonoona olutobazi. Okukakasa bano nti tebadduka baggyibwako ebiwandiiko byabwe naye ng'ate passport zaabwe bwewaawo twabazibalekera naye tulina copies za passport zaabwe era nga tuba tunulira ntakera nga bannaffe abali technical bali nabo ku ground. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga ddala Abachina bano banazzaawo ebyo bye baayonoona wadde nga wakyaliwo ebibuuzo batya bwe bagenda okuzzaawo ebyo bye baayonoona. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.